po jako akawuwo. Ensasa gene ebaddewo mu kiro ekikeesezza olwaleero ku kyalo Busiikiri mu ggombolola y'Egombe mu disitulikiti e Wakiso, abatuuze abadde mu bbaala ya Savannah nga banywa omwenge bwe bakubaganye ng'entabwe evudde ku nsimbi emitwalo 3 omugenzi gy'abadde abanja nannyini bbaala Justin Nambiru. Nadde nva ku luguudo kwekuulira abantu abaleekaana nagenza ogenda emmanju eyo nga waliwo omukozi wa wano nga alisindika omwami we yafudde yamusindise n'agwa ebweru mu kugwa ebweru nnyinimu naye yabaddemu atunda ebbaala kuba bamuyita boosi nannyini bbaala naye yabaddemu nabaawo omwami emu yafulumye bamuyita mwami Kamulangira n'akwata omuggo n'atandika omukkuba yamukubidde ddala ate nga yadde atamidde. Okusinziira ku Nnamawejje Victoria abaddewo ng'embeera eno egenda mu maaso, agambye nti olutalo lwavudde ku nsimbi emitwalo 3 omugenzi Godfrey Sempiira gy'abadde abanja nannyini bbaala Justin Nambiru ng'ono bamufulumizza wabweru n'oluvannyuma munne ne batandika okumukuba emiggo okutuusa lwafudde. Bwavudde ku mitwalo gye 3 gy'adde abanja yatunze embizzi ye n'abako sente ezimu zaawa omukyalo ew'ebbaala gy'adde emitwalo 3. Emitwalo egyo 3 yagibanjizza lwafuuse lutalo kuba bwedda bagamba mumpe sente zange kyavuddemu bakozi bemusindika bweru ekyavuddemu kumukuba naafa. Yabadde yaleseewo emisana emitwalo gy'ebi kati nga yayagala tumwongera ngenze webanga tetumwongera asino sente ajazifuna. Abatuuze bategeezezza nga mutuuze munnaabwe ono bw'atabadde na buzibu bwonna eri muntu yenna ng'abadde yenywera mwenge gwe n'oluvannyuma n'adda ewuwe. Bamukubye emiggo ng'ani amukuba saamutegedde yamukubye abagamba nti waliwo yamukubye ega nembabuza ti omutoni waffe kuba gyonna mulabye jjo yayise wano era nambuuza bulijjo nga bwambuuza nange nembuuza yafudde ekimmotoka kati waliwo abakyala abalinaanaganya ekifo we bamukubidde abagamba nti waliwo yamukubye yafudde nga ye nze ndowooza nabaddeko naye essaawa ezi. Ssentebe w'ekitundu kino Brasio Ssentongo avumiridde ekyabatuuze bulijjo okwagalanga okusalira bannaabwe omusango ekiviiriddeko n'ebikolwa nga bino okweyongera ku kitundu. Ntera nnyo ogamba abantu nti oluusi okukwata abantu okweramula kibi oli ne bw'aba alina kyakoze omuntu kirungi mujje amateeka waffe tubeerawo nze simu yange ebira kule ate buli bwampita era nzija nze omuntu okukwata omuggo n'alamula omuntu kyabira ddala nga kibi kimenya era ntera nnyo bagamba si kirungi muntu kukwata muggo kuba munno wakati omusajja adanya omwenge gwe oluusi nga talya obona yangubyemu embooko naye ngaokufa kwadde kutuuse bamukubiddeeyo saidi zeyo ekisibe. Ismail Gloshi nga ye kansala w'abaliko obulemu mu ggombolola y'Egombe ategeezezza nti abantu naddala abatunda omwenge bayitiridde okutunda omwenge mu nkukutu ekiviiriddeko abantu okutandika okulwanagana nga batamidde n'abamu okutuuka okufiirwa obulamu bwabwe. Kati abantu bakeera kunywa mwenge ku makya bugenda okuwungeera ng'abantu bonna buli muntu aba tategereka kiki kyateekeddwa okubeera. So nkubiriza abantu okubeera abeegendereza ku muggalo guno oguliwo. Oluvannyuma poliisi okuva ematugga ezze n'eggyawo omulambo gwa Sempiira ne gutwalibwa mu ggwanika l'eddwaliro ekkulu e Mulago gwongera okwekebejjebwa nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Amannya ge ne bagogera nti ye Kayondo tumuyita Mulangira Kayondo nti ye yamukubye kati ne tugenda ninga tugende ku poliisi kubanga ffe ebintu byaffe kasabye bamu okufa tukubira poliisi nenkubira poliisi nejja nekebera omulambo ne balugamba nti bw'abanga waliwo agamba nti no yakubiddwa batekugenda bamukebere balabe kyavudde ku kyokufa. Ajje Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.